My name for Mr. Kapere Photos, the #1 comedian from Uganda. I live as much. I'm such one. Smell like my you want Robert Evandis, always Calabachindis, Neri Naliaso. Take it at the being part of Sagara Manari Naliacho. Ekikulu ekiri wonti bakulese kubeera mu video ate wisangidwa ngo yeno ujjaddemu tegagala kumanya okanye gena mu video mwana lwaki oyo omwana yali yampa emitwalo gy'ekkumi agala mbeere mu video naye video eyo maze neekolaki nenkijja zingange Kapere nzise ati sibadde mu lwansonga omwana yali yansuubiza ku ssente za posita so bannange abasinga ba Alan Siwanyana Banteke Faruku abali e Makindye abeesimbyewo naye bo baatimba dda posita buli kimu baakikola dda naye nze ate sina ssente omwana yennyini owa vidiyo ono yali yansuubiza posita ye naye alinga eyannimba obulembi wadde yampase naye alinga eyannimba naye nze sikifuddeeko waba yannimba zikasitanzize ne sente zennyini zeyampa ez'amafuta zenze nzirinyemu kuba kasizirina naye bakuwaza akubeera mu bidiyo kati yansuubiza ye yayatula n'akamwaki tolaba nti obanga bweweefuulidde kubanga sikumwefuulira okwefuula kiba kyala okwefuula okubanga tulinnyeewo nga nawookuba essimu twikola ki naye gwe ekyogera nti yakuwaza akulabikira mu vidiyo gy'ekkumi ye yampa twalo gy'ekkumi naye twalo gy'ekkumi ye yayatula n'agamba Kapere ngenda kukuwayo posita bw'onooba odde okubeera mu vidiyo zange nkuweereza posita otera otimbe bw'oliba oliseemu nange olimpa ku kifo ky'oliba okoze ekiwendirandimu oba bwa asisitanti oba bwa vaisi oba kiwebe Kapere yagala kifo kyaki nze ndi MPP Makindye West ekyomukulu Sewanyana Alan Sewanyana ali ku bibye bigambo wayise mu kibiina ki kaadi baazifuna kaadi baagifuna naye yange ekyalemeddeyo mu katiba bagezaako kijjayo ebbeere naye ekyagaanye mu kibiina ki kya People Power. Kapere ate ng'owedde okusimba ku mugongo nakuwagwa okusimba ku mugongo bwe baba bandya kusimba ku kati ku luno nina bayimirira ku mugongo nenyimirirako bwenti mugongo gwennyini gwengenda okuyimirira bwenti osekete so bisanyizo ki ebyetaagisa omuntu okubeera MPP w'e Makindye West olina okuba nga wasoma kyengaki nasoma nenkoma mu T6 nenfuna ssente awo nenyonya ssente nengenda nensoma Magundi P7 nasoma P7 naye nagisomera Kitwampa kati Kitwampa eri essomero lyajja omuliro mu P7 anukujja omuliro nze yawonawo era mwabira abasinga baabira kitegeeza abasomesa abayizi nebyemwasoma byonna byabuza muliro byafiira muliro somero lyonna neligwasigalawo nze yasigalawo kawonawo kati empapula ezo ezimu ezimu daawona baazanguyira ezimu ne bazikwata bazaali mu kapurufu kesi kali kembadde nako ezizo ez'ekyomusango kati endala kaliwo nagenda olaba nga essomero eryo liyidde nensalawo ngende Makerere emanju we Makerere era nga tate ow'ettima wali ogenze kukola ki nali ngenze kusoma UNEB so gwe wabuuka emabega wa senior 4 n'emabega wa senior 6 n'ogenda emabega wa Makerere nali ngenze kusoma diploma kuga ebyokumikono ebyemikono lwaki walondawo Makerere nayagala Makerere naye nayagala Makerere oyo kubanga mubaamu benjagala bingi kuyigiriza ebyemikono okubajja kulunda bintu bingi naye
ow'ettima ng'omanyi ku nsi kuno kutambulira nnyo mu bantu ab'ettima batayagaliza oli yagenze n'akwata eddaala n'alikukuta n'alitwala emakere n'aliteeka ku kisenge bw'ati okuliteeka ku kisenge n'alinnya paka ku fulo namba 6 bw'atuuka ku fulo namba 6 n'ayokya waali empapula zange baazitereka kategede yabadde tayagala ndebwa MP Makinje fulo namba 6 eba ofiisi yani Makerere fulo namba 6 eba ya mukulu w'e Makerere oyo yani erinnya olowooza teyafa ekitiibwa kye ekitiibwa kye alina ekitiibwa kubanga ati ebintu bino bwe bituuse kuba omukulembeze w'eggwanga yali agambye nti okwewala okuteereranagana olw'embeera ya covid eyajjawo nga tetulina kukuba nkuŋŋaana tetulina kubeera mulaale za byokunyonya kalulu ako twali tulina okukanyonyiza ku mukutu gwa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ate nze posita zange ezimu ziri ku Facebook era osobola okugerayo ku Facebook osobola okiraba naye zino entimba ezo zaako tonakolayo zino zakutimbibwa kubanga posita ezo mbadde neetaaga postas obukadde 10 bonna ng'ogenda timba anywera kutima Makinje gaba munyonyo bonna kubonyamu bonna biki byeyagala okukolera abantu b'e Makinje Alaninswanyana byanakoze ng'abantu b'e Makinje byenjagala okubakolera enkulaakulana mu bavubuka wakati abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu kusekeera enkulaakulana mu bakyala kubanga abakyala abo bemulaba be batubeetaawo ngabba abakyala kubanga lwoba tulina ssente asobola okukwata mu kaleega ke n'ajjamu emitwalo tengeetaano banoleka bakakati lweba bukadde esekere abakyala bemulaba esekere be batubeezezaawo covid ono n'abasajja batubeezaawo kapere nga tonajja mu kalulu kano twakulabako emabega ng'olaajana naabo ng'emmere toyina erandiroodi abanja ensonga ezo zaggwe tutuuka okulaba ntitwala mu kalulu nze manyi bagamba nti asaba aweebwa ate n'akumiikiriza awangula bingi n'akwata enkola atuuka wala nze ndi musajja yeekoledde erinnya ese nga nali wakwagala ku papa sandifune banjagala naye okumiikiriza nje mmanyi njafuna oyate okunteekamu ssente kubanga biri kimu kikwasa Katonda ye mutonzi w'eggulu n'ensi kubanga byonna byonna yabiraba yamanyi ebizibu ebiri mu nsi ye yamanyi buli kimu ekiri mu nsi ye siweetonakwata empolampola jakuwangula yemanyi jafuna wadde vaayo omuzirasa oba ow'amaanyi ajja nteekemu ssente zisobole okukola kino byakalu kubanga ne pulezidenti waffe bamuteekamu ssente kubanga amawanga mangi gateekamu ssente mu Uganda nga tetunalaba muntu avuddeyo okuteekamu ssente kana akalu we tubalirira wano wekatuuse wano wakatuuka nako wakateekamu ssente bwengabu sijja kulemba nnyo bantu kubanga sinateekamu naye nga bw'omanyi nti nze buli lukya nsaba Katonda kumakya nsaba Katonda olweggulo nsaba Katonda lwemba ngenda kwebaka nsaba Katonda ne kumakya bwentyo nsaba oyo omutonzi wange yantonda era yanfuula kyendi olwola lwaki musaba bwe tutunulira ab'ensimbi b'e Makinje West olowooza essaawa eno wetwepimapima mu kaseera kano ke senga kaba kakubiddwa oyinza kubeera mu kifo kyawe senga mbaako kyaki senga kaba kakubiddwa essaawa baba kankubi nga bankubye akalulu
singa akalutugana ne tulonda essaawa mu kwepimapima n'abalesimbyewo banne oyinza kukwata kifo kyawe tenyinza okuba ekifo ekisookebwako namba kuba MP lwaki kuba kusaba eri Katonda essaala oyinza kawangula na bitundutundu oyinza kawangulira mu rengi ki mu ddiini nze mu ddiini oba abasiraamu oba baseventh day oba balokole oba bakatoliki oba bakristaayo buli ddiini oba n'abasamize nabo sijja beerabira kubanga sijja beerabira kuba nabo babaddewo nnyo nabo basinza nabo babaddewo so n'essubi lingi nnyo manyi tuba n'emikwano mingi nnyo abatubeererawo bapeki bani bonabona baba abakyala nti abakyala bazira batugamba buli ayagala ebyobufuzi ennaku zo mba mwagala kulya buli mugendeyo mwagala kusabiriza ssente nedda si kulya kuyamba abantu era ababuusa kati kankubuulire olaba abo abali mu paalamenti osanga omusajja ng'alina olubuto olukoma eri oyinza okugamba alina kugwa ninga sente ng'alidde sente zonna nyingi nkuyamba kyokka n'alemerera okuyamba abantu mu kitundu kye gye baamulondera osanga abantu mu kitundu kye nga balaga enguudo obubbi mu kitundu obukumpanya mu kitundu buli kimu mu kitundu omwo bingi so nze ŋŋamba nti senga Katonda obwongo bwe yakuwa n'oyambe banga mulimu abantu abatayambye mu nsi naye gye basuubira nti balinayo ekifo teri kapere mu luzungu kiri ogenda oteesezaamu ku paaliyamenti akinje yonna tubala oluzungu kuba mu paaliyamenti bateeseza mu luzungu ensonga y'abakyala kati yanjula ensonga y'abakyala mu luzungu mu paaliyamenti anti kakati bwebanga nsonga ya luzungu kubanga empapula zange bwe nakugamba zaagidde bagasobola kwogera luzungu empapula zange zaagidde kyate kinyamba empapula ezayidde obaddeko osoma oluzungu olwo tewakwata bikwate nali akwatamu ebimu naye ebimu kati byannemerera kwa mpapula ezo kubanga ti efundi ina evuli ezo empapula ina kati wowe onyiriza kuvulya empapula eziriko oluzungu oyinza kwogera anti kati gyempozisanga we onusambuki nosika oluzungu kati buli wosika oyinza sika bigambo nga ki kati okutegeeza bwe mbadde nvaayo ewaka nusizaako namba emu how are you how's life morning good afternoon give me some food give me some bananas webyo kati ebisigadde kati wenaddayo nenuusa ebirala buli kimu kiba kiwe okay nga tumaliriza kapere ku nsonga y'omusango ogw'obutabera mu vidiyo singa bakutwala ku poliisi obutaba mu vidiyo mwana yennyini yansusa okunteeka mu kimu nangamba agera ku pasenteka posita bwebuzibu obuliwo kati nze nze wendireokutate nga ndudde kati sembayo mu luzungu bwakibula badde bakulaba then era kiri obasabe n'obuwagizi mu luzungu n'abazungu badde bakulaba my name for Mr. Kapere Photos, the #1 comedian from Uganda. I live as much. I'm Satuan. Sinala kumanya. Nenga mbagala nnyo sijja kwogera bingi nnyo kugamba abawuliza bali e Bulaaya bali mu Amerika abali e Sweden abali e China abali e Denmark mwena muli bannayuganda bannange nze mbagala nnyo mwebale kulaba tokyusanga kalimiko sigala ng'ogiraba
paka nzize lujja lwetembera wekyatambula wano wenyini nga we mbagambye Kapere muwulidde mu bigambo bye naye nga side eno ndowooza Kapere tumutwale mpolampola wadde atuvuga speed tulabe ekintu kino kyagenda okubeera nga akiguza so ndi ne ttiimu eri emabega w'oluyimba oluli mu kugenda maaso okubeera nga lukolebwa side eno ye muyimbi gwane nze Davik J the boy killer. Okay tuli eno bampita non-stop promoter. Yeah. Okay okusookera ddala ekiriwo mukoze video Kapere aganye ogigenda mu kiki Kapere simanyi buzibu bwa Kapere lwansonga twali twakkaanya bulungi naye olunaku lwagenza otuuka n'atuuka ku siini n'aganobeera mu vidiyo ya tekyendaba nga kintu kibi nnyo kuba twali twamuwa ssente zaffe ya okay vidiyo ewedde ebiseera ebisinga omuntu agaana otuukiriza olusitalabikirako ddala ye Kapere nga kazze n'atabira bubeezi mu vidiyo mugenda mukolera ki munnange ife si nti oba tuyina amaanyi mangi ya naye tusobola okukozesa ku maanyi gaffe ge tuyina kuba amateeka gajja amateeka ne woba mukulu otya tayimu etuuka nebikuzibuwalira okitegeera ekibalemye okukwatagana zibadde posta mulimu alaba nti Kapere kituufu agenda kwesimba musooke mumusuubize posta fe posta twazimusuubiza busuubiza tetwagamba nti oba tukole ki nti twamusuubiza ne tumugamba tujja kukolerayo nga tetuzibalidde na kuki ku bino bya vidiyo byali birala nnyo kati posta jasi twamugamba kumukolerayooko ya kozi abantu bangi abeesimbyewo kyemmanyi naawe obamanyi nga tosobola kusuubira nti asobola n'okwesimbawo ya so kiba kibi okunyooma omuntu nga ye ayina endowooza ye nga ye so fe endowooza ye twagigula kuba abantu bangi abeesimbyewo ya okay side eno wenjogera ne Davik J ogamba otya oluvannyuma lwa bino byonna nga ebitambudde kale siri bulungi nnyo naye kale ebintu ebimu oba olina obisuubira mu music industry oba ng'ogiyingidde wabeerawo challenges ezitali zimu na zimu kale tempisiza bulungi nnyo kiri awo naye kyekyo naye Davik J ng'ofaanana ng'omwana omuto ennyo ndi muto naye si nnyo kuba nina emyaka 18 egy'obukulu nga wagiweza ddi nina emyaka 18 egy'obukulu banzala mu 2002 oli mu kirasi nabadde mmaze senior 4 okay senior 4 byatambudde bitya senior 4 tebyabadde bibi era ngenda kweyongerayo anti bagambye muddayo okusomero kati ndo ogenda gikwasaganya otya ate nga ye muddayo okusomero mu bakandidate ndowooza buli kimu kijafuna engeri gyembigattagatta kusoma kuba nina obudde then ngeno side kuba muziki so kati oba oddayo okusomera enviiri ogenda zisalako nedda sigenda ngenda mu secondary just ngenda ku diploma okikwasaganyiza so senior 4 wagimala luli nagimala guli omwaka okay kale Davik J yogera ku luyimba lw'olupya luno lw'oli mu kukola baluyita oluyimba lwange olupya Sitebone tubadde tuli mu kukola video shoot naluyimba nga luteeringa story ey'omulenzi yava mu ghetto natandika nayiriba nga webimanye ebyabavubuka then natuuka ekiseera nga atandise oyingiza ssente buli ebisinga bifunye story eri behind okay bakugambye nti mu video ogenda kubeera kumpi n'ebiwala ng'obikwatako wawulidde otya ku myaka gyo ekyebiwala kyo ndowooza si kipya bulijjo bikwatako naye kale bulijjo mbiraba mu vidiyo kati tekiba kipya sino ye vidiyo esoose eyo vidiyo yakubiri so akwatako omwana ng'akwatako oli mukulu bikwatako naye gwese abazadde bakukkiriza abazadde banjagaliza talenti yange njitwale mu maaso sente muzijjeewa zino zobadde omansamansa sente eyazireese yabadde akwata vidiyo ziga fix tajjidde mu concept kusinziira ku gundi gye yabadde akoze okay webale ku nyuma ani akwambaza anyambaza bamuyita Lil Baby yakwambaza ne mu vidiyo vidiyo ekoleddwa ziga fix then audio ani yamukoze audio 18 Pro management weri management weri bagiyitani Nice Jam management kuba ndaba akasente bakutadde mu kanje bonna abakoze baakabi
Okay, so music ona kutambulidde ata sofa. Music so far si mubi kuba okusinziira ku management genteekamu music mufuluma era basubire ennyimba endala ezijja nyingi. Sayagala Daviki J amusanga ku platform ki? Ayagala Davik J osobola okunsakingako ku Facebook page yange Davik J, YouTube osobola ogendayo no subscribinga Davik J, Twitter Davik J, ne Instagram Davik J. Maliza n'akapera kolimba lolupya. Nyingide bukyali ngera musayi muto, no time to waste, gwe nkukubyemu kafoto tunyole ku biwato nanti fena tuli bito mu kibala yo ku sato ne bushuwa nanti sato agato hoso nange nyambale ku zabo miramu gwe ngo kimanye wakikubye sitebon nga musayi go kye kibuga sitebon nga kuva buto kuyiriba sitebon se